Oluvannyuma lwa Sheebah Karungi okukomawo mu Uganda abadde tannavaayoko n'ayogerako ne bafaanizi be naye munnange ku mulundi guno avuddeyo munnange essayidi eno bye ngenda okubeera nga nkutuusako maaso awo munnange General Muhoozi bannange akaaye ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo omukulu Bobi Wine kwosaate ne King Saha ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kwosaate n'okulayikinga vidiyo kakati nno ngenda kubeera nno nga ntandikako ko wali n'omuyimbi munnange Sheebah Karungi Sheebah Karungi abadde yakadda mu Uganda naye bukyanga akomawo mu Uganda abadde munnange ng'asiriseemukko eyo esayidi naye nga munnange nga gyali eyo kakati nno avuddeyo ko wali munnange ate n'abuuzaako ku bawagizi be munnange ate ku mukutu ogwa WhatsApp era nga wali okusinziira munnange avuddeyo n'agamba awo nti nno bannange bafanzi bange temwelalikira wendi ndikiriya nnyo ngenda kubeera nga actually ndi mu kusetinga munnange ate luyimba era ngenda kubeera nga munnange ndusumulula bwati mwana muwala munnange ate bw'abadde agamba mu audio ebadde kutakati ku mukutu ogwa TikTok. Wagwan Sheebaholics banange, how are you guys? Wagwan, what's up? I miss you so much, guys. Don't worry, I know you're looking for new music. I'm cooking. I'm getting ready. Get ready too. Let's do it like we've never done it before. Like never before. I love you guys. Thank you so much for the support. I see you. I feel it. Thank you. Love you guys. Bye. Byebye no munnange ate omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi obubaka obwo bwabadde munnange ate ayogera eri bafaanizi be. Bobi Wine alumiza abateesi wali bannange akatambi kano yabadde munnange ate wali kabalole naye munnange omanyi poliisi yabadde musazeko wali ng'agenza okunywa amafuta awo naye muganda wange yeekoze ebintu awo nkugambye wali n'avimbamu era nga boogezako okulaba akatambi ako. Vimba dade zinamu vimba dade omulabi ebyo bibaluma ebyo bibaluma ebyo vimba dade zinamu vimba dade omulabi ebyo bibaluma ebyo bibaluma ebyo ebyo nno nga bibadde bikyagenda mu maaso munnange kakati nno General Muhoozi munnange wali akaaye atya munnange essayidi eno bye mbadde ngenda okutuusako era nga biibino kakati nno wali General Muhoozi munnange wali ku tweet gy'akoze ku mukutu ogwa X nkugambye eri mu kuwaawaza munnange ate social media essayidi eno kakati ataddeko ku wali ekifaananyi kya SG Lois Lubongoya essayidi eno kakati nno awandiseko ku wali obubaka n'agamba nti nno how many days in the basement for this guy bannange okategedde oba muganda wange naye nga munnange byebyo ebikyagenda mu maaso kakati nno obunkenke bukyeyongedde munnange ate mu kibiina ekya NUP essayidi eyo bangi boogera birala bangi boogera kino nakiri munnange naye nga byebyo ebikyatambula munnange ate essayidi eyo mu kibiina ekya NUP kakati no awo kankujjoko ndowooza otegedde munnange ate information essayidi eyo era nga tweets nnyingi nnyo zibadde zitwedinga ez'omukulu munnange ate General Muhoozi essayidi eyo kakati no awo kankujjoko nkutegeezeko eruuyi eno King Saha avuddeyo ku wali mu ddakiika ntono nnyo avuddeyo ku wali n'ateekayo munnange wali freestyle omanyi omwami ono mu freestyle muzibu nnyo muganda wange watabu nnyo nnyo nga bw'okiwulira nkugambye ngera bwenzenga nkyogera nti no King Saha woddaawo n'obala freestyle za King Saha oyinza obutazimalayo mpitirivu nnyo nnyo ate buli Monday munnange abeera wali ku King Sport abeera aziyitaayitamu awo wasinga munnange ate noziyimbira mu kifo eyo ku King Sport munnange kakati nno ku mulundi guno atuyiyemuko wali freestyle ebadde ya tabbu nga watambulatambulamuko awo jjukira nti nno libadde eddoboozi alitadde katambi era nga boogezako okuwulira Gwenasoko guwa yaguta naye yaddako omutima yaguta naye yasemna era yaguta fulinze gwenawo omutima ye yaguta nengezaako era yaguta nengezaako mu China yaguta nengezaako no mu Germany yaguta nengezaako no mu America yaguta
nengeza kuno muyindi yagutta omutima gwange ani yagubba nze simayina kyakola mama obulamu bunyu byebyo nno munnange era nga bw'owulidde munnange eside eyo bwe nti bwenkoze kuzi update zino kakasa nti nno osobola kuswibinga buli kimu kyonna oba ogenda kifuna wano updates zonna oba ogenda zifuna wano ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe nti